Mission Steel. Hello? Mission Steel. Yeah, man. Gano gakola sente. Mission Steel. Mission Steel. Oli design. Ngojeko omusawo. Nekituufu omusawo kati tusalideko n'essimu wati tubuliko ng'engeri. Omusawo kimu. Kamaze n'empamba. Kyologera n'essimu eyo. Musisinkana wa. Ngera omanyi muno kubanga era ba artist beetaaga ba fashion ne music kyekimu wakati ne design oli muyimbi ate okusinzira ku style egyayimba kubanga nze nakula nnyo kalefe basista baffe twakula nnyo nga bateekako KFM eyo kitegeera eyo KFM capital osegede nga music akuwaako ba Chris Brown baani abo so kati ne nasinkana ogayi ng'ayimba style gyenjagala osegede ate n'ekirala nga fashion kale omuntu ayimba style eyo nze nange njagala nnyo style eyo hip hop osegera oti 100 nga odimanyi yeko twaweza okubadda wena mulaba ng'ayimba style ate ne fashion nga osegede kintu ekyo neŋŋamba ono gyomwetaaga bayimbi ki wabazeko nyambaza bafana mu video ya Katonda walaga nyambaza Keko mu video ya I'm Ready Telemondo, Motor Music, Mbolisha Emu, kala abayimbi bangi. Wajaluna. Ezinki wosiba kwambaza. Wajaluna. Obuzibu nkwati? Wosiba kwambaza bwenfuna. Kwambaza abayimbi. Ekiriwo. Obuzibu ensinga okufuna. Osogera. Obuzibu ensinga okufuna. Nti abayimbi abo kubanga ffenna tuba twagala okusituka. Omwimbi ajja nangamba Mission amanyi njagala okukola ekikuuma nga kyakabi nnyo nakitweninga ne mugamba tujja kukola naye sente ogenda kulota nangamba siinamu sente kale zimala ne mugamba kati nga oli omwimbi njagala nkola ekikuuma opromoting nange osegere kati nenkola ekikuuma nga taddemu sente entono neteekamu energy nyingi nenatapromotinga oba inate promoting agenda wala nenze we mba nkoze fashion yange kati ngenda esookuba Africa wide gwa kyetungira zabitunga kati otungira omwimbi okusinza ku style y'olimba lwalimu okusinza ku style ye wakati kati tugeze muntu waluna mubiriswa mutungira style ye akuba danso oba hip hop osegere ya kati omuntu nga kwagala kusanga ludawo ya omachinde salama road omanyi ku konsiano kutoto ya okyamuka ng'ogende wasiza alamu ya station kukyambuka oba nekididi gye yali asula eyo nekididi yali asula alange akididi yali asula kiri esobola kutine kiriko boltima nga ogenda kubaali yasiza kati wewali ne factory yafuera era olusanga olina abakozi ngabano isooka esaawa eno nze kyemalira nganze sinaba segede nga omanyi tebiza step by step ya sofa nyize kane kasonta ekintu kigola kikolera ku mission order nongamba nti ekyogenda ku mukolo sokolerawo ekintu nekigula kuba bamuta mission osobola okwambaza abayimbi nga tenga babitusi bazalwa kuba bokale sitali abatisiya tikatateeze janjo kati ebintu ebivuddeko kuba guno omulindo gwakuvaako okuvaako otegeeza okuvaako style njagala zombi style kati ng'oli omumeriko yakuba style ya hipo kati olaba kale style kati babitusi okusinza style yawe agalanga eyabalayo ejja kitaka osegere eyabalayo ejja kitaka ya busuuti olinamu ku bifaananyi omuteezo okulako nomala kifaananyi agamba okuvaako okuvaako oli kyalowooza nomala kukuba mufaananyi bina bakozesa emyango ekyati nzeemu naye era style omugaso ogipikira nagamba oyo nga beera ejja kitaka awo kati nga olaba bageze nga olaba ba migosi style nga olaba kugagwa ebintu ebiri crazy nnyo biri crazy kati era omuntu w'obusuuti mukolera wabaleesa sente era museeramu wasala nnyo ebintu bya bulijjo byatunze tokifiiringa nakifiiringa nanye ekikubaze nakola vidiyo yakatonda walaga ebiraba nagikolera olugoye oyayi 2017 awo evidiyo 2017 awo nakola outfit bafana nazigana nagamba style sibyagadde naye ngeri nga yakala eringa ya 2022 osegere n'agitya nagaa nkolera outfit enakunakuko kale eza bulijjo nenjikola naye kati essaawa eno ndaba outfit gye nakola mu 2017 ba Chris Brown gye bambala kati
nga waliwo wakirowoozaako dda kati nganze tuli mu mirimu gyange gino egyokuba nga nonera bamusawo n'abalwanyi nyinza kwambala ata yaki eyinza okunyumira tugitunge tugambe nti wenna gye bajja gamba yakijjeewo ekyo bamusawo abalwanye no ngamba ojja okubajjako yintaviyu ate yaki gyoyinza okunkolera nga nemba sijja kuyigwa eyintaviyu bamusawo omuntu omulala yenna nga wenjambalaga bagamba ye mutuufu ntuufu era tubazinakwera kusomya omulimu alina kubeera mu ssente mmeka kuba mpula njagala nkuwagire nswaze abantu etusajja kwe twaleeta atulimba kati ekosumya omulimu nze ngenda kuwa okujagula okuzi materials endikutunga etakupa emitwalo ng'etaano naye emitwalo etaano bebeera mu 10 n'emmeka 15 oba okulaga obuguzi material wayinza nenkulaga sample nenkuwa kati nze nnoonye etaano ngikuwe noonya etaano eza material yempe okulandingireko nereboyo omuntu ng'akwagala nina essimu sooka owomuntu nti omuntu ava ekiruddu bw'oba otuuka ku Jackson wewakuleka aroddawo oti omuntu ava e Kampala oba ku Salama Road oba bwoti kugamba Salama Road erikondo za tukopi waliwo esooka esooka n'eyokubiri ndikuyakubiri nga St. Luciano kukyaki abajulize ekikola kyajulize kiri kukuba awo wenyini oba kukuba waliwo n'amalaalo ekyengulu naye kati nze ndi ku toto wenyini kuba toto yeno kyaki ye nze ndi ku toto wenyini opposite waliwo ekyambuka awo obakusanga ate olwo batasodde okujja nga yakufuna ku ssimu asobola okunkwirako ku ssimu namba y'essimu eri 0701 75 5833 njidemu ate ku TikTok era nkozesa Mission Still terimu space Mission Still 1 Mission Still 1 what spelling MISSION then Still STILL then 1 toyina walala wonna wooli wonna gyendi era yonna bakozesa Mission Still wonna Mission Still so kodemu namba y'essimu eri 0701 75 5833 omuntu yenna ali eyo oba si muyimbi oba muyimbi oba oyagala okwambala ekintu ekyenjawulo ate bayizawe nekino kankiiseewo nga waliwo ombuuza kali akabuuli nti nze abayimbi si befokasinzeeko gikulijo nti omuntu wa bulijjo agula n'okusinga omuyimbi mbimanyi ebyo ebyabategedaako omuntu wa bulijjo omuntu wa bulijjo asobola okupa sente zenyaga okusinga n'omuyimbi ate ngaomuyimbi ali mubaana wabyo omukuza omuyimbi abamuva kugenda kupromotinga kiki nagambe nti omuyimbi tapromotinga naye nampadde sente ate n'asiima nekyemuwadde naye omuyimbi tasiima bulungi amaze okuusa ekyate nesente ngati kugamba bufunze wandyetaze nnyo amasomero abantu ba bulijjo so kati nze brand yange gendeetawo nti oyo biko artist naye wakabi nze njaganya aba artist abayiba hip hop kuba abamanyi style kuba kati omanyiza amanyi style osege era nze negomba omutambulirizako nange fashion zange kuba abayimbi bapromotinga so lwezijja nga mpulirana n'abayimbi ate oluse n'abayimbi baba n'entalo zaabwe kuba kati esaawa eno ebandaba nga ewakeezo keeza alina biifu n'abantu abalala kati nange omwana omuto webandaba naye nange bampalamirako kakiba pete okujja n'abantu bo ne muzimba ttiimu eyamu nti ne design oli muyimbi wendi abayimbi bakalubamu kooba olumu mpoziko abakazi bambi abakazi baba balungi kuba abakazi bambi bakabi bakutula mission abayimbi abakazi bangi koide olisha omulongo babiri esaala omulongo babiri esaala bakutula mission abo bakoleteko oyo ye musasuzi oyo omulongo saala yo ye musasuzi yo yakasente akata waliwo kyali wangena waliwo kyali wabamuta bebiriiki ali Dubai kati atwala abantu weeyo yayagala nnyo okwambala ebintu ebyenjawulo ngenda kusala amagezi gonna okulaba manyi bebiri ajja kukola video nja kusala amagezi gonna okulaba nga mbakolekitinga nkola fashion yenjawulo nga mulebe nga mukwatagana abe nga agwa ku ssente kakati omuntu singa aba alina baddansa nga bagala kushira nga Olansi nina shoya Sofu Nantongo so ogenda batunga costume nze sipange sipange costume nze omuntu wajja kubanza enkola ekintu nga ki-unique n'otina weka mu Africa nze ojja nonga mission nayo njagala costume zange z'abaddansa oba opangisa ngenda kugamba maki ogenda okola olw'okwepromotinga ffenna abaddansa bwe baba 10
ngenda gamba manyi kyogenda okukola kubanga nawe ogenda kunoonya audience tomanyi payo emitwalo 10 sigenda kupangira payo emitwalo 10 nkwino style creating style nayo womala emitwalo naye emitwalo 10 oleese example tojja n'emitwalo 10 example okugeza badansa mune mujja kujja n'emitwalo 10 mission twakuli badansa omungu okamba madde nkugereza osegere so promoting kubanga tuwenkupangisa olugoye ate n'oluzza ate nendupangisa omulala segeza ne brand yange ebeekoze eti waliyo video shoot gye nalikemu era kaspato yaliwo bapangisa bitono olugoye nakola video ate gundi abaali mukola video tipusizeogerealuza franka nakuba emmeeza nagamba nedda olwebwabwadde bitone bukwerako simu nga godi nawe kamu africa kyemmanyi so obugambo bwobusembayo bigambo byange esome bannange mission siruke manyi aba ne mtu wake mwagendo nga bana bona abadde bakyusiza industry ya Uganda nga bayimba ebitajja so twagire bana abana bayise musical ya kwa hip hop abadabuze segere general gwe kayitumanyi kwa general wapili wakawembe paganya mtu aliyo segere naye katono biko wabazze bapita biko wabazze banange tumwagira ina hip hop wakaliva mwita mikono mubanga video jeri nange mission still teche mwagire mission still mwa design mwe balimba manyi bachaliba era ngera kasani basindikira video ya mission still uberenga mu mwagira tugenda kusika unako olwali kwanya kulechi ekyande mu restaurant emachinde nenga ye musawo kaso tugenda kumunonya nga ali kudo yamenyira abantu abagomba musawo ye waddala atutera awo ebintu bye nanga tubagambye tuli bafere tubade ne kaspa musawo ye waddala jamula wajamu musawo waddala alitulaba abantu bamatuufu bamuta mission kitegeza ofrati okiriza kati nze ndana omuntu gwenzikiriza era bwe bwoberawo ng'obeera omuntu gwe kakiriza mwenye agenda kutta osegedde